Wetwogerera nga akakiiko aka EMC oba Election Management Committee nga kakyagenda maaso n'okusunsula abo bakansala ku mitendera gwa kansala abeegwanyiza kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform naddala mu miruka amagombolola n'ebitundutundu ebikola Kampala era nga bakansala bangi ku mitendera gwa LC3 ku mutendera gwa LC5 omuli abatula ku City Hall omuli n'abatula ku divisions ez'enjawulo bazze mu bungi era nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kadi y'ekibiina kya NUP. Wetwogerera nga mu offices ez'enjawulo bakansala bakyagenda maaso n'okuba nga bagasimbagana n'akakiiko kano okulaba nga kabasunsula okulaba oba ddala bagwanidde okubeera nga baweebwa kadi y'ekibiina kya NUP ku bifo bye bagendako ate mu kalulu ke tugendamu aka 2026 lunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 enteekateeka eno lwe yatandise era ekibiina kya NUP mu kaweefube ow'okusunsula n'okulaba abo abagwanidde okulaba nga baweebwa kadi yatandikidde ddala mu butongole era nga batandise ne bakansala abatuula ku City Hall bakansala abatuula ku divisions ez'enjawulo naddala mu kibuga Kampala kakati nga n'ebitundu ebirala we byeteekateeka era program twagikufulumirize lunaku lwajjo gwe yabadde atugoberera twabikuwadde bulungi nnyo era olunaku lwajjo we baamaliriza baafulumye ne babaako ebigambo bye baayogedde ebyekuusa ku nteekateeka eno ebyabadde biva mu kakiiko n'ebyo ebyabadde biteekebwateekebwa okubeera nga ate biteekebwa mu nkola. Abalala bagenda okujja olunaku olwaleero oba abazze olunaku olwaleero n'abo bateekateeka okujja olunaku olw'enkya ebigambo bye tubawa bino byetaaga okuba nga ate biwulirizibwa. Akakiiko kano kaavuddeyo ne kalabula omuntu yenna ayinza okuba nga yeesembereza okukwata ssente oba okulimbalimba omulala nti ajja kumuwa ssente ku nsonga ezitannaba kubanga zitegerekeka. Akakiiko kalambuludde bulungi nnyo ensonga ze naye gwampuliriza era gwazaatugoberera kakasanga byenjogerako oyinza okuba obitegeera bulungi nnyo kubanga tuzzenga tukuwa update ku nsonga eziva sayidi eyo mu kakiiko aka EMC oba kye tuyita Election Management Committee nga ke kakwasaganya omulimu guno ogw'okulaba nga baveetinga okusunsula okulaba baani ddala abagwanidde okulaba nga baweebwa kadi y'ekibiina ekya NUP ate bagende bakikiikirire mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Nkugambye twatandise ne bakansala era bangi babadde bagasimbagana n'abakulu mu kakiiko kano ebibuuzo nga byebabuuzibwa ate nga ku kitebe kya National Unity Platform omuwendo gukyali munene ddala era wakyaliyo abajja waliwo abali awo abalinze bannaabwe baveeyo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala kubaako wano ebigambo byenkuwa omukulu byayogedde bw'avuddeyo nga bwe nakugambye nti bajja ne babaako bye bannyonnyola eri mmwe abatannaba kubeera nga mujja mubeeko bye mumanya byobadde tomanyi oba oli awo naawe avuddeyo obeeko byomanya byobadde totegedde. Eno gye bayita Red Zone TV webale okubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira biwulirize nzija ate tubeere nga tweyongerayo. Amanyi nazo n'ababuuza ne mutambula kusobola mwongere ku bukiiko abantu abalina obuvunaanyizibwa muzo kye tuyita mandate okukola vetting eno erina kuba Elections Management Committee. Commissioners bali mwenda naye abakolera wansi waffe ba registrars abakolera mu kitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda ekya National Unity Platform. Kati ba registrars netwafunyeeyo ne tubatendeka bulungi ne twongera ku mani power eyo. So tusobola kwongera bwongezi ku bukiiko kubanga oyagala bubeere bulungi tumale mu ssaawa emu. Ekyokubiri tuli ku quality ku bulungi bw'abakandidate tulina okwekenneenya buli candidate ate buli candidate yandiyagadde awulirwe bulungi annyonnyole bulungi kama nabagambye pepa agikole awulire nti agiyise mutenyi bamuwadde ffe tubawaddeyo okukola omulimu guno. Kati kiro mwatulabye twavuddeyo no ssaawa 6 n'ekitundu kumakya tubadde we tuli ffe nga EMC tulebereevu okukola obudde bonna mpaka tunamalayo abantu baffe bonna bonna abasaba. So awo tewali buzibu. Ekyokubiri olunaku lwajjo twamaliriza balodi councillors ne bakansalazi bonna bonna abanakawa west bawedde netumaliriza Lubaga north negwa bulungi kumakya ga leero Kawempe south naye wedde bulungi. Essaawa eno tuli mu kukola ku Lubaga south, tuli mu kukola Kawempe north, tuli mu kukola ku Nakawa west, Nakawa east eri esembayo. Naye olunaku lw'enkya twaga nti abo bonna abana abasigadde mu zino ezisoose nga bafisse tujja bakolako naye balanga tubamazeewo kiro kya leero tusuubira okuba nti ate enkya abamakindye mweteeketeeke ne Kampala Central babanga obudde tebutumaze Kampala Central ne Makindye bebaddako mu nnaku ziri ebbiri eziddako tumalize wiiki eno Kampala tugigalewo ku ddaala eryo. Naye ng'omulimu sofa gutambula bulungi bakandidate balungi bakandidate abalungi tubalaba era tulanga akasengejja kaffe kakola bulungi tekaleeta bukuubagano nga biri ebya NRM kale n'omulimu omulungi
waliwo bakandidate abagamba nti bakandidate bannaabo abakinywa empapula abamu tebakomyewo okomyawo empapula si kyatteeka kati waliwo azze nva mubiti nga wali azze naga bannange akakiiko ebyokulonda nze munsonyiwe nviiridde munnange nabye nga nsingako abo tetubagaana actually kiba kirungi ku ssaawa eno tobikola ya bbali jangu wano tunnyonnyole tinviiridde mwami Sempijja awo tujja kutegeera bulungi era tukulikodinge nokwebaza tukwebaze kubanga alaba nti ono ansinzeeko aba akoze personal vetting kitukanya nakyo naye ng'atazze mu kakiiko mukitwala nti aba aviiriddemu banne ne waba tazze kyeka procedure eri nti olina kujja bwetakomawo tumanya nti weebuuliridde nolowooza nti waliwo abalala boolekedde omukisa naye nga tewali akufuusinga kuvaamu tetukkiriza muntu yenna anyigiriza munne kumugjamu baleke enteekateeka yaffe ejja kulondawo kandidate asinga okubomulungi Yes, good afternoon, everyone. Yes, and first and foremost, we so much appreciate all of you for being around, and we so much appreciate all of those candidates who expressed interest in vying on the National Inter-Platform card. The process so far is ongoing well. Yesterday, we managed to at least conclude. We managed to conclude Nakawa West. We managed to conclude Nakawa West. We managed to conclude Rubaga North. Kawempe South has been concluded this morning, and as we talk right now, we have already embarked on Kawempe North, Rubaga South, and Nakawa East. And we so much hope that by the end of today, we shall have concluded that exercise as well, so that what happened yesterday does not have to happen today. The commissioners do not have to leave this place very late in the night. That is why we had left Wednesday as a reserve day to cater for all those people who might have missed out within these first 2 days of the exercise, within those various 3 divisions, that is Kawempe, Nakawa, and Rubaga. However, if we conclude today, our colleagues from Machindye and our colleagues from Kampala Central should be ready. Whereas we had communicated earlier that your exercise shall happen on Thursday, we can communicate today on the official party platforms in an event that everyone has been cleared for today. That way you might need to come and you're vetted tomorrow. So any other questions? Okay, first and foremost, it is very important for us to acknowledge who has the mandate to vet candidates according to our constitution. It is the Election Management Committee with the help of registrars, a few selected registrars who could have been trained in as far as conducting this process is concerned. So as we talk right now, we are very sure, even while we are developing this particular roadmap, we are cognizant of all those numbers, we are cognizant of all the factors that could probably have influenced this particular process. That is why I just reported a while ago that actually we even have a reserve date tomorrow to cater for these ones who could have missed yesterday and probably today. So that people shouldn't worry. Let everyone be very calm. Let us be composed and know that everyone is going to be vetted. Everyone will be given adequate time to express themselves. And at the end of the day, the exercise shall give us the best of the candidates. Thank you so much. z'obufumi olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja